Ebbago ly'omubaka Richard Lumu, gavumenti eyongedde okuliyiwamu amazzi. Kampala TV 256 gwena akyekumidde Kampala TV 256 kubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 11 omwaka 2024. Gwena ya subscribinga nja kwebaza ate naba kubanga subscribinga nja kujjukiza okubanga subscribinga, commentinga, likinga ate era sharinga. Gavumenti eyiye amazzi mu bbago ly'omubaka Richard Lumu owa DP. Mwayagalira akulira oludda oluvuganya gavumenti abeere ng'alondebwa ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ojja kujjukira emabegaawo omubaka ono Richard Lumu Parliament y'eggwanga Uganda bwe yajja n'enteekateeka ez'okutambuza Parliament mu bitundu by'eggwanga Uganda. Bwe baali mu mambuka ga Uganda mu ggulu, omubaka ono ayaweebwa omukisa okwanja ekiteeso kye eri Speaker Parliament y'eggwanga Uganda ng'amusaba nga bwe yandimuwadde oluwummula agenda ateeketeeke etteeka erinaaviirako okulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti. Mu kiseera ekyo akulira oludda oluvuganya gavumenti kw'oteeka n'abamu ku babaka naddala b'ekibiina kya National Unity Platform baagaana era beesambajja okugenda mu Parliament y'eggulu. So omubaka Richard Lumu we yaviirayo n'enteekateeka eno. Wabula gye byeyongedde ogenda mu maaso, gavumenti eyongedde okuyiwa amazzi mu bbago lino ery'omubaka Richard Lumu, nga Richard Lumu yavaayo n'ategeeza nti ekibiina ekisinza ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti ng'enkola kati bweri nti be balonda oba mwe muvaamu akulira oludda oluvuganya gavumenti, yali ayagala enteekateeka eno ekyusibwe era ng'ennongoosereza mu tteeka erifuga ennongoosereza eno ng'ayita mu Parliament Act. Lino lyayisiddwa mu kakiiko ka Parliament ak'amateeka okwekenneenyezebwa, kyokka kumpi buli ludda lwavuddeyo nga luwa ebirowoozo byalwo nga lulaga ebbago lino teririna mulamwa era nga bo balaba teryetaagisa mu kiseera kino. Kyali kirowoozebwa nti NRM erina omukono mu bbago lino, kyokka bwe lyagenda mu kakiiko nako n'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya NRM ne kivaayo ne kyesamba ebbago lino nga kigamba nti lyongera okulinnyirira demokrasiya. Eyakubye omusumaali ogusembayo mu ssanduuku ly'ebbago lino yabadde ssaabawolereza wa gavumenti. Mu bbaluwa amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Rakafuzi Kalugaba gyawandiikidde akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka agamba nti bataganjudde buli kitabo eky'amateeka ne basoma amateeka nga bwe galuŋŋamya mu mawanga amalala, balemeddwa okuzuula eggwanga erironda akulira oludda oluvuganya gavumenti mu nkola Richard Lumu gy'ayagalamu. Kafuuzi agamba nti enkola ya demokrasiya obuyinza buli mu bantu era be balonda abakulembeze be babeera baagala okubakulembera. Kitegeeza ekibiina ekiri mu buyinza baba bakiwadde olukusa okukulembera eggwanga, ate olukusa olukulembera oludda oluvuganya ne baluwa ekibiina ekikutte ekyokubiri mu kuleeta ababaka abangi. Kati bw'okiggyako obuyinza obulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti, Kafuuzi agamba nti obeera olinnyiridde eddoboozi ly'abantu abalonda ekibiina ekyo. Eky'ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti okwegobera akulira singa babeera bamukooye, Kafuuzi nakyo yakikubyemu ng'agamba nti omuntu eyalondebwa ekibiina ng'amaanyi kigajja mu bantu ate tasobola kumugoba ng'okozesa ekiteeso ky'ababaka ab'oludda oluvuganya abatamulinaako buyinza. Kafuuzi okumanya yakubye ebbago lya Lumu n'adda ne mukati ekiteeso kya Lumu eky'ababaka ab'oludda oluvuganya okulonda Nampala waabwe
yakikubyemu ng'agamba nti buli kibiina kyalonda nampala waakyo, tewali nsonga lwaki ow'oludda oluvuganya ate alondebwa ababaka bonna, nga waliwo ekibiina ekisinga ababaka abangi nga mu kiseera kino kyekya National Unity Platform. Lipooti eno akakiiko kagimaliriza era nga eyolekedde okutwalibwa mu Paalamenti y'eggwanga Uganda eteesebweko then ababaka basobole okubeera nga bagikubako oba bagikubaganyako ebirowoozo. So ebbago lino omubaka Richard Lumuli yajja nalyo okulaba nga akulira oludda oluvuganya gavumenti asobola okuba nga alondebwa. Kirabika ng'essaawa eno etteeka lino oba ebbago lino lyasuuliddwa mu kasero nga kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera nga liyitawo. Kampala TV 256 nja kwebaza bwebaza ate nawe kuba ngu subscribinga, commentinga ate era sharinga.